Okutanga ofuga n'amabala balagano. Toko wako okukufuga. Watutama. Ebimu ku bikolwa ebiraga bannayuganda naddala abo abantu ba wansi nti bakoowu byebyo okusanga ekipande ne bakikuba empi bakijjamu amaaso abamu babyokya ne babiyuzaayuza nga tebirina musango gwonna naye olw'okuba biriko kifaananyi ky'oyo gwe baakyawa. Kati gavumenti bino byonna bw'ebiraba eteekayo gwa naggamba bannayuganda bangi abazze nga battibwa. Kati obukedde olunaku olwaleero ng'amawulire ag'entiisa gaamaze dda okubeera nga gagwa ampuliriza mu Uganda Police. Kakati nno ampuliriza nkusaba n'obwombeefu sooka vidiyo yaffe ogimpeera ekigalo, nkusaba n'obwombeefu eno sooka ogimpeera ekigalo nsooke nkutwale mu kaboozi kano oba mu mboozi eno osooka okakase nti mu Uganda tewali ali safe. Mu Uganda tewali ali safe. Nkusaba vidiyo gimpeera ekigalo buli munnayuganda waali yenna asobola okubeera ng'afuna vidiyo eno oba information gwe kasita oteekako ekigalo. Kati naawe omupya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno bw'otyo okone nekkade tubeere nga tutambula ffenna mu mwaka waffe gwetuteekayo owa buli lunaku ow'omuntu wa wansi. Jjukira omukutu guno gwankyukakyuka gwokka, gwankyukakyuka gwayagala enkyukakyuka wano wooli watuufu ddala ddala. Era wano tukola amawulire ago agalabisa abo abatulugunya, abanyigiriza, abakola ebikolwa ebyo ebinyiga munnansi naddala oyo owa wansi. Tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa alina ekizibu wenna ekizibu kyonna ky'omanyi ekya buli kkala. Hajimiti mukondeko ku nnamba yeeyo esembyayo 1515 tolonzalonza. Kati nze nzikiridde mukwano gwange ampuliriza wabula bukedde olunaku olwaleero ng'amawulire gamaze okubeera nga gakakasa era nga gano matongole ddala nti omukulu omu ku bakulira Uganda Police amaze okubeera nga asanjagibwa oba nga attibwa. Mukwano gwange ampuliriza mu nfa ey'entiisa ennyo. Njagala ojjukire nti omusajja gwe twasooka okulaba nga attibwa nga wa poliisi mu Uganda yali assistant IGP, yali amanyiddwa nga Felix Kawesi. Ono yakubwa ebyasi ebyali bitonyanga enkuba. Wali ekyanja bwe yali ava mu maka ge essaawa zaali 3 ez'okumakya. Mukwano gwange ampuliriza ono ng'ayolekedde ku mulimu yali agenda okubeera nga munnange akolera emirimu gye. Bwe bati abasajja bajambula baamugwamu ne bamukuba amasasi n'omukuumi we n'eddereeva we era bonna tewali n'omu yasobola kubeera nga asimattuka. Kaakati nno eyo yali entandikwa ey'okusooka okulaba nga ne mu poliisi ate ekwasa amateeka bannange batandise okubeera nga nabo battibwa. Bwe ati omusajja yaddako okubeera nga attibwa yali Muhammad Kirumira, yaliko DPC wa Oli Kampala. Ono naye yakubwa amasasi mu bitundu bya wali ebulenga ekawunga essaawa zaalinga mu 2-3 ngadda ewe nattibwa. N'omuntu omulala omu omukyala gwe yatudde naye mu mmoroka eyo eya 10 ne bakubwa amasasi agaabattirawo. Kaakati nno mu mbeera eyo toli seefu, nange siri seefu. Kaakati bingi ebizze nga bikolwa naddala mu mbeera eno eya National Unity Platform okubeera nga tubanja abantu baffe abaawambibwa, abo ababbibwa oba abaasibwa ne batwalibwa nga tebaddangamu kubeera nga balabibwako wadde nga Honorable Rubina Nabbanja Prime Minister yagamba nti babalina. Kaakati no mu mbeera eno waliwo katemba atandise okubeera nga akolebwa oba obubadi buno basobole okubeera nga batuwugula mu kubanja abantu baffe naye tulemedde kutukyabanja abantu baffe. Njagala olabo akatambi kano mukwano gwange ampuliza wadde wakalabye edda Alien Skin ne Bajjo ono y'omu ku bavumanga pulezidenti waffe enkya n'eggulu mu biseera ebya kampeyini n'okulonda 2020 mujjukira. Omusajja ono kati y'omu yatandise okukola nga akola stand mu mbeera eno ey'abannayuganda okubeera nga tubanja abantu baffe, mu mbeera eno ey'abasajja ba Big Eye okubeera nga batandise okubeera nga batambuza enjiri entuufu ey'abannayuganda okubeera nga beebeereramu. Kakati nno uliza akatambi kano katono nnyo omanye nti stand eno yakoleddwa bukolwa ba Bajjo. Ebintu bino si bituufu, baagala kutujja ku mulamwa gwaffe ampuliriza. Embeera bwete bwe yatandise akatambi katulaga emotoka eyavudde eri waggulu omwabadde omuyimbi Alien Skin najja wali twalabye ng'emotoka ekonebwa naye yavudde yatomedde yavuddewa. Awo emotoka mwe mwabadde omuyimbi najja n'akoona emotoka egambe kuba nti y'omutegesi w'ebivulu Bajjo naye mu kaseera ako teyabadde mu motoka eyo. Naddako emabega n'addamu n'agikoona omulundi ogwokubiri ne yeesenda.
abalabye akatambi akagenda mu maaso ku social media muyinza okuba nga temwalabye embeera eno weyatandikidde. Oli asikaali oli gwolengera yavuddeyo n'akuba emipiira egy'emmotoka eyo amasasi okulabika nti bagiyimiriza akavuyo katandikidde awo, okulabika nti embeera nga bwagirabye ku mutimbagano naawe agirabye essaawa zino. Emmotoka yagiddemu abantu abawera, asikaali yagezaako okulwana okulabika nti omukulu ono taddamu kukoona, ate mulundi gwakubiri n'akuba amasasi mu mpiira gy'emmotoka. Oli gwolengera saidi wano ye omutegesi w'ebivulubajjo wano ku ludda luno ku mmotoka, emmotoka eyabadde wano egambibwa okuba nti emmotoka ye weewaawo. So embeera bwetu weyabadde okusinzira katambi nga bwetu nga bwe katulaga, abataafunye katambi katuufu kennyini ku mbeera eyabadde mu kifo kino ababadde bafuna ebiri ku social media, naye emmotoka we yagidde awo neekoona omulundi ogusooka neekoona ogwokubiri. Kati wali saidi wali we mulaba abalabye akatambi we mwatandikidde okulaba, so kamera zino zitulambika bulungi n'okutulaga ekituufu ekyagenze mu maaso olunaku olw'eggulo. Abantu batandika okukungaana mu kifo kino okulaba embeera nga bwe yabadde. Ababadde mu mmotoka eyo kwe kuvaayo omuyimbi Alien Skin yoli waggulu n'ekibinja kye yazze mu mmotoka. Ampuliza nga sinakutwala mu katambi kaffe kali ak'ofiisa wano akulira poliisi eyattiddwa. Njagala okimanye nti sitanti eno yakoleddwa olw'okuba ng'omusajja Big Eye avuddeyo n'amaanyi mangi nga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yazzeemu okumwendoosinga n'okumussaako amafuta. Kakati Big Eye emboozi oba enjiri gy'atambuza y'ey'okubeera nga abayimbi bonna balina okuvaayo beegatte ku struggle balwanirire bannayuganda. Enguudo mbi tewali, eddagala tewali mu ddwaliro, amasomero gaafa dda, bannayuganda bangi bawambibwa nakati bakyabuze. Kati Big Eye yamaze okubeera nga asaanikira social media olunaku luno lwonna olw'eggulo n'eruli okuva Pulezidenti yamuteekako emikono gye. Kati bano bawulidde nga kibaluma ne basalawo okubeera nga bayita mu bajjo ono bakole sitanti. Ampuliriza, bakole sitanti basobole n'okukyayisa erinnya erya Nuupu nga bakozesa ekisajja kino ki Alien Skin. Naye njagala ojjukire lwaki Big Eye yasaze eddiiro n'addamu n'akomawo ku Nuupu. Kati bwino omutuufu yono nsumuludde, njagala owulire gye byava era okakase lwaki Big Eye yakomyewo. Waliwo omuyimbi bamuyita Ibrahim Mayanja, Big Eye, akukulumye nnyo ku social media ensangi zino. You might be too busy to see his works n'okukukuluma kwe. Agamba nti abantu bamukuba obucupa, abantu bamulemeseza okuyimba because of the political party he subscribes to. N'agamba nti akusaba omwogerereko ne bannayuganda abamukuba obucupa balekere omukube obucupa ayimbe afune ekigulira amagala eddiba. Era nga bwe ngambe Ibra nti oli wanjawulo okuba ombuze ebibuuzo banamawulire batambuza anyway lwakuba ebiseera bisinga atuba serious naye katuogera mu ngabo Oluganda. Big Eye no nzijukira omulundi gwe yasooka okwata microphone mu bulamu bwe nze nagimukwasa ku Eden Service Park bwayise. That is very good. Waliwo yali mwana mutonyo nga alina mu school uniform ne primary kajjao katoto babi sawa nange kuyimba nengamba omwana mutekewo akana kakuba rap nengamba wow. Era nze nali judge yali wakubiri eyasinga bali bamuyita omwana bali bamuyita Mob Daddy. Ya mutima gwange gule wana mudu moyo gwange gule wana mudu nene yali ayimba ne Lord Bitem Bitem mwali mu Kampala naye so simanchi aliko very talented youth. Era yali wakubiri kyokka nga yajja luvanyuma so ne mwadmiringa nnyo era ne tuberanga tuwayamu namu following up mu career ye yate nasanyuka bwe bamane ba connectinga ne Eddie Kenzo one Eddie Kenzo yali mukwano gwange ne wankubadde bo bampita fada naye nga mukwano gwange era alinga mutabani wange ne bakula bonna ne bato bange bamiki. So it was a good thing. And of course ba artist buli omu alina right ye okulowooza nga bwalowooza naye nalowooza nti teyali wa mazima era ndowooza nti si wa mazima kuba I saw that video by Jinsindikide. Yeah, that's of good. Course. Mbera mu Uganda, mbera mu Kampala, byolaba nange byendaba. So nalabye nti teyabadde wa mazima ate ne Bible ndowooza n'amadini amalala gatukunga tube n'amazima kuba amazima gakufulowa eddembe. So either si wa mazima obanga tamanyi bumanya
So nja kukozesa guno omukisa okumusaba bw'abanga amanyi ekigenda maaso mu ggwanga abeerewo amazima ne bw'aba tamanyi kigenda maaso mu ggwanga era nja musonyiwa naye nsaba era nkozesa omukisa guno okumutangaaza ekigenda maaso mu ggwanga bw'aba tamanyi that is munnange muto wange era ne bato bange abalala abali eyo abatulaba tuli mu nsi enyigirizibwa ennyo tuli mu nsi efugibwa kati ye big eye muto nnyo ate kunze naye nze nalina emyaka 47 we yawambira obukulembeze nkakasa wali tonnazaalibwa n'abalala abo bangi nnyo ensi yaffe yawambibwa abasajja bamukwata mundu big eye ne baganda bafa balala bebatendereza bakoze buli kikolobero kale goino oyinza okuba tomanyi zi skando za kubba zi bilioni na bilioni za sente oyinza okuba tomanyi ensi yaffe nga bwe bagitunze oyinza okuba towategeera bwe basajja ba Museveni balumba kasese ne batirimbula buli abakazi abaana n'abasajja oyinza okuba tomanyi bigenda maaso obukuusa bugenda maaso oyinza okuba tomanyi kuba tonafuna accident kutwala mu ddwaliro nga tomanyi bantu bameka bafa oyinza okuba tokimanyi nti buli nnaku abaana basuka 13 bafa olw'enfuga ya Museveni abato oyinza okuba tokimanyi nti abakyala basuka 18 bafa buli lunaku olw'enfuga ya Museveni ebyo noyinza okuba tobimanyi nesirowooza nti tomanyi nti nze muyimbi munno gw'okubira omulanga Museveni yakeera ku makya n'agamba tewali tteeka ligaana kuyimba oyina eddembe lyo ng'abantu abalala bonna okukola omulimu gw'okuyimba naye tojja kuyimba kubanga nze nannyini buyinza nze Museveni ate omuntu yenayena bw'alaba ng'omusana mumuwaanirize n'emikono ebiri nga mujanjudde bwe muti. Kati emboozi eyo mukwano gwange mpuliriza nga bw'ogiwulidde y'ensonga lwaki Big Eye yasazeewo ne yeebuulirira ng'omuntu n'asala eddiiro n'adda ku national platform era n'atrendinga nnyo okuva ng'ennaku z'omwezi 4 paka na kati abadde aliko. Kati abasajja bano kyabalumye kwe kukola stand eyo ng'olwo Big Eye amaze okukola press conference ng'amaze okubunya enjiri era ebimu ku bigambo byayogedde ebyabadde ebizito nnyo ebizzaamu essuubi eby'omuntu wa wansi nga bwe tukikola ku mukutu gwaffe gwa EKTV bye binampuliriza sooka byewulire katono nnyo bw'omala obbivaamu nkubulire ate amawulire gaffe gali. Ekibiina ekikutte omumuli gw'amaanyi g'abantu ye National Unity Platform yengoberera bannange sikyazanyira ku bantu nze nategedde amaanyi g'abaki n'abantu era kigaŋŋamba kyenkola ki kyenkola nja kugamba nti ndabika nze oba munnabitone asinze okubonaabonera mu mbeera eno okitegedde mikwano gyange mingi sinza bamenyaamenya kozi nsobola okumenya kaawe mumanyi kuba abamu tebagala kuboogerako abatubeereddewo kuba embeera badde enzibu nnyo badde sikyakola anywhere otegedde so bantu bambeereddewo mukwano gwange Spice Dana ambeereddewo Spice Dana tubadde nga twogera nnyo ngayogera nnyo nange otegedde mu bintu ebyenjawulo sharing a lot otegedde niwe nafunye accident emmotoka yange neyonooneka yonna era mulaba nzidde mu mmotoka ye okitegeera so mwebazaamu naye akensusu okumbeeramu ate n'okuba nti she has tried to handle me in so many situations okitegedde ekyo nkimwebaliza Spice Diana kitutte ebbanga kati nga nyimirira n'abaki nga banneetegereza nga bandaba otegedde mubadde mula statement zange we nayimbira olwo oluyimba lwa Uganda olemwa otegedde kitutte nakya akaki akaba yes akaseera nenga omanyi omuntu tomwesigirawo osooka n'omulaba ali consistent so I think I've been consistent with it okutuuka okuba nti bwe ndavuddeyo bwe nti buli yandabyeko nalabye nga nyaniriza buki bwaniriza abadde bangoberera nga balaba ebikolwa ki ebikolwa byange kyova olaba nti ne His Excellency Robert Kyagulanyi kyamwanguyidde okukola ki okunyaniriza otegedde kuba naye kennyini era akugamba nti maanyi g'abaki g'abantu kati amaanyi g'abantu gamuwa amasannyalaze kati yakwata nakoleeza yakwata kagundi bwati nakuteekako naga akale somolola so yanzijjako caveat nze Ajimiti
omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515. Ampuliriza mu district ey'Essembabule Assistant Inspector wa poliisi ya Uganda amanyiddwa nga Samuel ono nga wa myaka 55 yasangiddwa ng'amaze okubeera ng'afiira mu nju ye. Ampuliriza muntiisa omusajja ono kigambibwa nti abadde akulira poliisi ey'ekikoma kakati nga kino kisangibwa mu Mabindo sub-county wali mu Ssembabule district era ono ng'ennaku z'omwezi 6 omwaka 2023 yasangiddwa mu muzigo gwe ng'afudde. Okusinziira ku banneyiba bagamba nti omusajja ono yasembwako okulabwa ku Sande ng'ali mu miitingi n'abakungu abalala wabula kigambibwa nti omusajja ono okuddamu okubeera nga asangibwa zaali ennaku z'omwezi nga 6 zabadde 6 ku osajjo ono bamusanze mu nju ye mufu. Njagala omanye nti bannayuganda bangi abazze nga bafa mu nfa bweti naye nga tetubategeera kubanga amawulire tegabaliiko. Kakati no mu mbeera eno n'omusajja alien skin okusinziira ku bigambo bino ebizze nga byogerwa naye yandituuka mu mbeera ng'eno ne tumusanga olunaku lumu ng'ali mu nju ye afudde kubanga takyalinawo music n'akamu alippira bulipizi nuupu era kakati atanze n'okola sitanti ez'amasasi. Kankulekeremu akatambi kano ebigambo byewulirireko obirabireko mukwano gwange ampuliza Mukama Katonda akunkumira kumpera ebirungi ebikira obugulu gongolo. I sign out for now. Tukwatagane mwaka addako ku saa 10 zennyini. Bye bye. Olina omwana gw'otambula naye asiiga amazimu nviiri. Omwana oyo alina kyatankula ebya tannakitegeera. Olina kintu ky'otambula nakyo ekivubuka ekyefula mu kiwa gye kikutte ejjinja. Erivubuka eryo terinategeera nti ensi nkambwe. Mukyalimu ebyo ebya firimu byammwe ebyo wajja kusanga omusajja wa seculita alikiriya nga ffe twasanga ku nnaku maake ali endasobola kumalako mwaka kujja ne bandamu ku basasi mu kabina bagenda ddi muteekamu nga lyakitiibwa liwole atalagge atane akabina katenzebe kabiri nga akazzali guno ekuggwako nga lente bakubye essasi mu kabina naye mwana gwe wavaawo okolakola ekyo tekigenda kukuzza ku maapu owunye entaana twagala luyimba olabe Big Eye kababwe na kubya akapeya mfunyo babi wa ikatya ronchi yawedde ku Big Eye ronchi yawedde Big Eye bo muleba muvubuka mugeza apiikingirawo mangu donizi ali apabula yanga atonya moli nga mukwano gwa Kenzo Big Eye ngalinga zinembo ensimoli ngabira kulujegere bwati wali eri ku Big Tale nalabe ekiwale ekijagala kye kikwano kya Kenzo era paka we yasoba mpaka n'akingira n'akikwata mu kinyebwa. Big Eye musajja gwe manyali opportunist at the right time. Mbabulira at the right time. Big Eye muyimbi ali mu kuguni nga sutumogera ko lero ninga tabanko na yikisongo obulamu bwe bonna. There is just like a youth. Abira bubeza ne yekola obuntu. Omanyimbo otasiza Big Eye walosikande badde genda okujjanga genda kuba mufina masanyalaze. Omanyimbo otasiza Big Eye walosikande genda kuba fina masanyalaze. Fina masanyalaze kusembeza umma yakolamu embaga n'okwanjula. Big Eye nagulamu emmotoka era baleeta case banjule essente embalirira accountability. Big Eye ayingidde group ewakanya. Olaba nti group egenda mukayanira. Big Eye akubye ebinja bibiri. Omanyimbo inabadde oneka case katata ayingidde abagenda muwolereza kuba case yabandi badde batanzo jibikula. Fina masanyalaze akwata sente z'abayimbi n'akolamu ekwanjula. Big Eye yali akagulamu emmotoka kuba yali treasurer. Olaba nti Big Eye atayingidde ate abawakanya gavumenti bagenda omuwolereza wekyali case. Yekyali case. Iti kyali case Big Eye yakubye ebinyonyi bibiri mu dakiika 2.
Nejinja limu awo nyikikesi iri bali bakubase ne bafina amasanyalaze azate kati musawe ntufu mwe mugendo abeni upi bagena muolereza oyo cyali kesi era abayimbi mwabanga sende sale yazimba Big Eye yazigula mu ekibanja emmotoka kati yagenda kula akayima ne Mickey Wine emboka pia Buchango kugana amabala balagami toko wako kukufuga watu tama